enteekateeka g'olulimi Oluganda ssaako n'okuyigiriza abantu ng'omukka weefube okwongera okunnyikiza obuwangwa n'ennono. Grace Nansoboga akola nga ssentebe w'ekibiina kino agamba kaweefube waabwe waakulaba nga abantu ba Beene bakuuma ennono nga bayita mu kunoonyereza. Wano abakulira ekibiina ky'olulimi Oluganda bassa omukago ne bannamukago aba bbanka ya DFCU okubayambako okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe nga kati beegasse ku mwoleso gw'amasomero gwe bategese okusisinkana abayizi n'abazadde ku nsonga eno. Omwoleso gw'amasomero gw'omwaka guno gugenda kubeera wano mu Lubiri era gwakumala ennaku 3. Tugenda kutandika nga 26 ate gugwe nga 28 Gatonnya 2024. Grace alambuludde ku ebyo bye basuubira okwolesa omuli ebitabo by'olulimi Oluganda n'ebirala. Tugenda kwogera n'abakulu b'amasomero ffe ng'ekibiina ky'olulimi Oluganda twesanze nti amasomero mangi tegasomesa lulimi Oluganda. Oboolyawo abamu babadde tebamanyi bwetaavu bwabo. Nze ndaba ng'ekibiina bwe tunaavaayo ne tubasomesa tugenda kwongera okubategeeza era n'amasomero mangi gatutuukiridde nga geebuuza gakola gatya okulaba nga gasomesa olulimi Oluganda. Enteekateeka eno yeetabiddwako minisita w'obuwangwa n'ennono Oweekitiibwa Anthony Wamala, olukiiko olufuzi olw'ekibiina ky'olulimi Oluganda, omukiise w'olulimi Oluganda mu lukiiko lwa Buganda, Oweekitiibwa Robert Nviiri, bannamikago n'abalala. Bw'abadde ayogerako gye bali, Oweekitiibwa Anthony Wamala asabye ab'olulimi Oluganda okwekenneenya ennyo amasomero ge bagenda okukolagana nago kwewala bannakigwanyiza abeenonyeza ebyabwe. Twetaaga ng'ekibiina ky'olulimi Oluganda okukola enteekateeka ebeera n'amasomero waakiri ge tutandikirako nga tumanyi buli mwaka amasomero gano tugamanyi, tugategeera bulungi, tugeetoolodde, tumanyi n'enkola yaago. Oweekitiibwa Wamala yeebazizza nnyo bbanka ya DFCU olw'okukwasizaako Obwakabaka n'okwongera obwa Sseruganda, bw'atyo n'abasaba okwongera okuwaŋŋana amagezi. Ate ndowooza twongera n'okugumiza enkolagana yaffe ne bannamukago nga bano. Bwaba bwe bajja gy'oli nga bamanyi nti olinawo ekibinja eky'amasomero 30 ogenda okutandikira. Bw'omanyi obulungi ebizibu byabwe enkola yaabyo nakyo kijja kwongera okutuwa obuzinzi. Omukiise w'olulimi Oluganda mu lukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Robert Nviiri asabye abazadde n'abasomesa okukomya omuze gw'okukangavvula abaana nga boogedde olulimi lwabwe. Kubanga ate okusobola olulimi lwo olusalira n'okutegeera olulimi olugwira era y'okusobola Brian Katamba ku lwa bbanka ya DFCU annyonnyodde ku mukago guno era n'atubuulira ebigendererwa by'omukago gwe bakoze n'Obwakabaka. Amasomero mu Uganda agasomesa Oluganda ate ago amasomero era gajja kubeera mu mwoleso guno ogwa ekibiina ky'olulimi Oluganda. Kyokka tuvuddeyo bwe tuyamba essomero erisomesa Oluganda latimini tutumbula olulimi Oluganda. Omwoleso gw'amasomero gwakutandika ng'ennaku z'omwezi 26 mu Lubiri e Mengo. Jacqueline Nantale, BBS Telefina, Gambuuze.